Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda agaanye okubeera ng'akima emmotoka ebbiri ezaaweebweddwa bakabaka bonna okutwaliza owamu mu ggwanga erya Uganda. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda ne komiti ye oba ntogere batya mu Luganda administration ye baaganye okugenda okugyayo emmotoka. Emmotoka ezo zigambibwa mbu President Yoweri Kaguta Museveni yagabye emmotoka 30 eri obwakabaka obw'enjawulo mu ggwanga erya Uganda. N'abugabira emmotoka 30 eri bakabaka 15. That means buli twale erya kabaka lyadde ligenda kufunako emmotoka 2 oba eyakabaka n'omumyuka we oba eyakabaka ne Katikkiro oba eyakabaka 2. N'abyeyo Kyabazinga n'endabayo ne bakabaka abalala owakabaka wa Buganda teyalabiseeko. Omugambo mungi ogwogeddwa bangi babitafuse. Ekisooka abamu bagambye kabaka atasobola situukira mu mmotoka obeera owulira nti ogimuwadde n'ekitiibwa kye ng'ekyobwakabaka gimusanze mu lubiri Emmengo. Abo we bali. Abamu ne bagamba okusinza by the ku official statement evudde mu Bwakabaka bwa Buganda bo bagamba tebagenze kima mmotoka ezo olw'ensonga kabaka ali bulungi ba subjects be oba abaddu be bamuweereza mu ngeri ennungi. Amakulu mu kyo nti kabaka ebyentambula ye birungi olw'ensonga abantu mu Buganda bamulabirira bulungi, abazaana be abantu aba bulijjo abagenda okubeera nga tuwasa kwanjula kwaffe mugula certificate oba ebifaananyi ebyo, ezo ssente zigenda mu Bwakabaka naye zimuyambyeko nnyo okubeera nga zimulabirira to the extent bwe teyeetaaga nagenda kima mmotoka owa President Yoweri Kaguta Museveni gy'abadde amuwadde ng'ekirabo. Awo we tutuuse. Obwakabaka obulala bwo bwasobodde okubeera nga bugenda ne bubeera represented, abamu bennyini ne beesitukira osobola okubeera nga bafuna ebyo ebintu. Omugambo mungi oguli mu kubeera nga gwogerwa naye sofa ebimu ku ebyo bye bino. Kankireko akatambi kano ate owulire version eno ey'enjawulo naye nga sinabeera nga nkakutyako kankusaba subscribing tojja kubeera nga omusinga updates naddanga zino. Si wano ku SMX Media abalegit shots bagamba omuyimbi yenna nti bajja sobola nnyo okukolera oluyimba olwa video. On top of that bali promoting ne ku TV stations ez'enjawulo ne obeera nga oyagala kukola oluyimba lwa audio bajja kuyambako. Ate gwanina omukolo gwa kwanjula mbaga graduation MDD za ssomero banyimba za ssomero bajja kujja bazikwata, balina kamera ez'omulembe neera tojja kubeera nga wejjusa. Ssaabasajja Kabaka ayongedde okuleegamu ku lukoba bw'agaanye okulabikako gye bagabidde bakabaka ab'enjawulo emmotoka nga buli mmotoka egula 1.2 biliyoni. Nze Calvin waabwe ne bwompitira kagaali nziruka misinde. Naye kambabuuzemu aba ministry ya gender ne gavumenti ya President General Yoweri Kaguta Museveni kiki ekibagabisa ebintu eri abantu abatabyagala? People are here suffering. Abantu beetaaga ddagala mu malwaliro, beetaaga butanda kwe beebaka nga mudonatingira bakabaka amamotoka. Lino eggwanga lyatuusa okudonatingira omuntu yenna eyeesobola. Waliwo kabaka atalina mmotoka mwatambulira. Ki ekibayisa bakabaka nga tebeesobola? Kyembuuza. Wamma kabaka wa Buganda weebale. Sente muzidiverting zigende e Mulago. Sente muzidiverting zigende eri abakopi, eri abanaku baffe. Kabaka alina okubanga alina obugagga obumumala okumubeezaawo. Kabaka asiima busiimi tebamusiimira, temuddangamu okwetumiikiriza. Era Obuganda busuze ku ntikko. So in other words, they are supporting government to do the work that government would have been done in each of their institutions. So that's why today we hand over this for them to be supported, and we are supposed to replenish this after every 5 years. And as you are aware, we also pay allowances for each of these cultural institutions at a monthly rate of 60 million for the 16 gazetted one. Honorable Minister, I want to understand, was it by mistake that Uganda missed this list? No, Buganda Kingdom asked a similar amount of money that is supposed to be given. However,
I visited the Katikiro. We agreed with them because they indicated that Buganda Kingdom as their methods and the culture that requires that certain provisions are done by the local people, by the kingdom's subjects. So we agreed with them that the money which is meant for Buganda Kingdom will be given to the kingdom at once, including the money for the vehicles, the 60 million cumulatively. Then they will handle it with the initiative that will not infringe on their culture, because they indicated that government or any other person cannot facilitate their king with a vehicle. So we have given them the money for all the accumulated financial year plus the vehicle, and we have handed the check to them. They now know how they are going to utilize that money. Is there